kakati gaali yange yeeyo gye navugirako omukulembeze neekola emirimu emirungi ne bankwata nga banfuna n'omuvuga n'ensibwa n'empona okufa eggaali yatwalibwa Kulayi gy'agambe yasasulwa nti ate kyali kadooga ye takimanyangako nti nze nali ntukiseeko ne mu feesi y'omukulembeze 204 he called me and we talked bye twayogera nende bye yaŋŋamba nakomaawo kubanga nze okutegeera okwaye kulinawo ekyenjawulo nze namanya loosi twagikola we fought another battle n'omukulembeze yatukulembera yali alwana lutalo luki nze nenfuuka nedira omuziro gutaali gwange ogwakibuuka nembuuka ogw'endiga eyo nenvaayo era sikyakaabira nnyo nnyo ki naye nali ŋŋenze ekkakasa Kulayi gye ensi togirimba abantu ababanja bayitirivu ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba bitegeeza ki? Ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byabadde birungi nnyo kwabo bebikwatako era bebiyamba byabadde bibi nnyo ku basiniya be kuba kakati abantu ababadde balina okubeera awo mugira emyaka 40 mwali genze Ruzira Besigye ne mumugjayo ne mumuleeta ku olukweyo master ceremony oba ali kumpi oba ali ku mpingo naye n'abeerako awo n'alaba ejjera emyaka 40 kubanga mwali tomugjamu we lituuse ne achievement zerituuseeko ne against bemukola ki kubeeramu ejjeri okutuuzibwawo ekimu ku bigendererwa kwali kuteekawo nti lijja kuuma constitution ne bannayuganda n'ebyabwe. Yes. Today ebintu bye tulaba bw'ogamba nti it's not acceptable kitegeeza oba omaze ejjoli kubamu ebituli era eyo statement yali batajyogerako ogwo mukolo yali badde agikuba nnamawulire ebweru nga bamulumye mu ofiisi ye nga bamubuuza ku nsonga yaki ye ensonga ya kooti ogyogerako ki ku mukolo awo yaba tejjirawo kubanga omukolo gubaddewo nga gwa kwejjukanya professionalism eri mu NRA UPDF stroke UPDF oba UPDF stroke NRA and NRM after the 40 years achievement zemukoze eki zemutuuseeko kukuuma constitution okukuuma bannayuganda n'ebyabwe ekyo kimu munnayuganda n'ebyekyo ekiriwa abantu bagobwa ku mataka era buli agoba ku mataka tagamba nti wamala agamba nti owekitiibwa President Museveni jangu ontaase ate tewaliko baali bataasiza n'addayo abasinga obungi tebakola ki tebaddako ekyo achievement gyobadde oz'okulaga abantu eyo omala okuba kwe achievement oz'okulaga abantu wategamba nti abasajja baamini nekye tumumanyiiko twogera obote yakola pigeon constitution gye baakola olunaku olumu tugivumirira era yali mbi naye constitution embi teyatwala ttaka ly'abantu erisinga obungi lyasigalawo constitution eyo embi yaleetanga eddagala mu malwaliro constitution eyo embi yaleetanga ebitabo mu kusoma constitution eyo embi yassangawo Uganda hotels kale ne tugijjawo yali mbi ne tutuuka ku constitution eyaffe it's not a mere change of guards, it's a fundamental change. Iyo statement ekigambo ekyasinga okusanyusa abantu bonna mu nsi gye baali yali statement nungi n'abazungu baagitya era baagizannyo okugiddamu emirundi ebiri. Who is this? nga tebanamutegeera abamu babuuzanga nti mulenzi omutakuto alwanya emyaka 5 nakwata ki ne babayita badde babayitanga the breed of Africa. Mwaliyo no Africa Mariam mwe mwali Kagame mwe mwali Museveni mwe muli Bagalanga. Yes, best breed of Africa. Best breed of Africa notekawo constitution noga nti constitution yeno tezinga bwenjeetaaga nojja mukolozi wateeka mu 98 constitution yeno nali agadde okuva mu bukulembeze ng'efeso profession nakyo abantu ne bakyetaaga kakati bw'ogamba bw'otyo amagye nga gakola sobola okukola statement ate sifa ku magye president yasoose okukola statement ono omwana yabadde addabuzi mu statement ya kitaawe president yakola ku statement eyo gyaweguli. Yes, kakati ono yabadde agikatiza bukkatiriza niye ono yali badde agikolera
mu interview ndala so si ku mukolo. Emabegakaawo omusaala gwe baali bamutwalidde bagenda mu kibanja ewenanga owaaye wange wana ennyonyi eyeetooloolerawo. Ne muga nti Haji bafunye golodi waali awe wuwo tiba teriri busanga batuuse bamugamba okubalirira ebyobugagga bye basimba kebere golodi buli muti gwa maanyi bamugamba emitwalo ndowooza 28 n'ebirala bagusigula bakebere golodi n'abagamba naye nti nja babuulira bwe bagenda ne bakomawo n'abagamba nti omuti ogwo naguzimba 64 ndowooza mugende mumbalire ensawo ezakavaako kwenja okusinziira okumanya sente ze mugenda okukola ki. Buli muti mugende mugobale kwagavaako ensawo mmeka kubanga muti gye yasima mu 64 gibadde teginnavaawo teteekangawo mirala basalira miki ne bagenda ola ne muga bampe nankubira ekifa namunsindikira nayogerako nayo omulenzi tugenda n'okumulenzi ne mutunuulira bwa nayogera ebintu bingi taata abasinisa ewange ne bagaa kali tujja kwogera bagenda okumaliriza bwe tutakkaanya naŋŋamba kitange nti owaye baleese loole wano nti esudde ebyuma biringa ebya nayikondo ne mbuga nti kati bagenda kusinziira ewa neiba naye lwe batandika onkola ki ontegezaako ne batebusanaga nti batandise nakkiririrawo omuzungu wali mulandi kuluuza kino ekimotoka ekisima nayikondo weekiri delegation eri awo bagisudde nitubabuuza bye twababuuza basibirawo naye bajja kudda kyemmanyi nga tufudde they'll come back. Ekibanja kibagenda okusimamu nennyini kyo tebamuwadde yadde chance baga nti kyangu olyeko okola ki oba katukugule kubanga ekibanja yiika ez'omukyalo eyo ziri ku millioni nga 3 nti kino ekibanja kirina yiika meka kuliko yiika 13 katukuwe yiika 10 buli yiika millioni 10 tayinza kulemerawo Sulaiman. Amagye tukimanyi bwe ntandika okumenyera CIC wa Commander in Chief Yoweri Kaguta Museveni, CDF Muhoozi Kainerugaba agogerera ye Kuraije we tugenda mu division ya gundi soka era ka tutambuliraawo bolaba abalina ranks ezawaggulu abasinga obuyitirivu bonna bava mu West. Eyo mwabirowoozaako Haji? Ate era emu ku point esooka obulungi Pulezidenti gye yagamba tribalism in army ekyo kyali kikulu nnyo statement eyo bw'olidde ogenda okanoonya akatambi ako mukyali mu nsiko yasooka nakoogerako nga tanaba nakola ki kugenda mu nsiko yakoogera avudde mu nsiko tribalism in army ate nga kyali kituufu kubanga nekyatabula amagye agasooka Obote yali yagala kukwataani Amini ng'era atambula mu tribalism. Amini bwe yajja ate naye najja akwata abantu n'agobera kiri kubanga bali bamuluma mu tribalism naye natta abakyoli n'abalango mu tribalism. Kakati olwo najja nga yazze gatta ki balonadi batatu abalaba mu nsiko bapita Keremu nga basajja baluulu bonna ne bajja n'olabira ddala nga ekintu kikola ki naye abaali balaba baali bakiraba kubanga ekyo ekintu kyali kyagala okutabulamu n'abantu Kigongo ye yakiyimiriramu Haji Moses Kigongo nga waliwo abantu bagana naye lwaki ono kuba Kuteesa ajja luvannyuma Kuteesa bw'ajja oluvannyuma n'atekenga position yali ennene ne baga lwaki ono yakajja ali bw'ati Kigongo yayingira mu nsonga eyo kati abaali abagezi baatandika okulaba ekintu ekyo mu tribalism nawo neekola ki ate nga mu Africa era to survive tribalism tayinza kubulawo. President Museveni yatayinza kutakola tribalism kubina ebiriwo singa takyaliwo. So tribalism erina okubeera mu Africa era tagikola gwoba weewuunya. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere twekwate ku nsonga zonna
ezeekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugurume Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa, wabula tebikiikirira ndowooza. Wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako, osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Tugende ku nsonga endala Haji gye nategeddeko, subject kubye amabega, walina okubeera ku mpewo. Nategeezebwako soosi yange nti walina okubeera ku mpewo ne kati akyali mu acting kwata nakakasibwa eddala eyo terinabakakasibwa lyaliko. Yalondeddwa oba yasumusiddwa mu ddaala CDF, ali ku Brigadier General Felix Kulaije yayogerera eggye ly'eggwanga. Wabadde olina okubeera ku mpewo naye ku BBS Telefine ey'Obwakabaka bwa Buganda, nga yali ku program nga tonnaba kuyitibwa ebiŋŋambibwa nti yabeera ku mpewo naga nti eggwanga terikyalimu bakadoogo, Uganda babanja wadde abakukkuluma. Byali bigambo n'abaalwana bonna baasasulwa okuyita mu puroguramu ya Zimba Ensi yo ekubuyizibwa yali omubaka Kaddu Mukasa. Ekyenfuna simanyi oba kituufu nti Kaddu Mukasa n'akukubira n'akugamba ojje nga ne Felix Kulaije kwali ku puroguramu gw'omu ku sources ze tulina mu mawulire ensangi zino ezikyakukuluma eziga nti bakadogo bangi bamubalonda bucupa, abalala beeyaguza lujjo, embeera eri bubi, n'abakyabanja n'ebitundu ebikyabanja bingi nnyo. Naye ge nafunye gangudde mu matu ne gandaga nti ate Felix Kulaije teyazze. Tutandikira wawulidde otyo okulaba nga Kulaije ekimu ku bintu ebyo mukulu Felix Kulaije kolamusizzaako yonna gy'oli n'okukubagiza okufiirwa kw'omukulu Brigadier Oluka. Yes. Yali intelligence officer, yabadde akulira intelligence officer, yafudde bambi. Yaziikiddwa, naye ekigambo ekyo nze nkiwulira okumala ebbanga. Nakiwulira ku social media nga bakadogo bayaaye, abantu abaliyo tebalina kye babanja. Kituufu ayinza okyogera bw'atyo, naye ayinza okukyogera nga tamanyi era akole ku research ekola ki. N'agamba n'abantu bonna abeeruweero tekyali abanja. Yes. Kakati ekintu ekyo mukulu Kaddu Mukasa nankubira n'agamba mukulu Kizito nti tuwulira mukukkuluma muwoza mubanja naye nga tulina soosi esinga okuba entuufu nti mwasasulwa.
ago maje geegogera ne mubuuza ani ayogera ekyo naŋŋamba nakyaza omukulu Brigadier General Flex Ulaije Major General era nga takyadda mabega abajja mutongoza tali mu bitabo bibi kati abantu abali mu bitabo ebirungi y'omu kubasooka mu maaso kati protocol tugamba tulina muyita acting acting naye mumanye temwali balina acting muntu yali badde agenda bugenzi mu bufunze ekyo kyakoneddwa kyawedde era yiye kati omwana alonda ate taata n'agaana atasobola asobola okulonda n'alikomendinga naye ng'omukulu yalina omutongoza naye ajja mumutongoza ate ekikulu oyinza omuleka awo n'akola buli kimu kuba ayagala kutongozebwa manyi wano Africa abasajja bamanyi okukola emizannyo emirungi mu bantu baabwe Kaguta number 1 Kaguta number 1 muzannyi wa egenda kwogeza kulaje ebigambo byonna ebikwatagana ebitakwatagana ebigatta obugasi lanka eyo ng'akyali ku acting kubanga amanya lwava ku radio bagattako tebagattako kati ejja mukozesa ensobi nyingi ate tuli mu kaseera akaakalu kakati mukulu Kulaije nange neŋŋenda nga tugenda kwesisinkaganako ampe proof ozze obiraba ebigambo omukisa yambuuza nenga nti omukisa nga bwe ngufunye nti mukulu ekiranka nnene ate kati atuuka mu ntebe z'ababiri mu maaso mita 2-3 futi 7 zeddiire ddene nnyo futi 10 nemanya nti wa president atuula bulungi ne wa CDF atuula bulungi ne bwaba nga batudde waka taata n'omwana amekomanda ne commander in chief ayinza omugamba Kulaije let us call him to come here tukimalirumu bamuyita n'atula n'ababiri abamaze okumalayo eggwanga atudde ne bannannyini eggwanga bameka ogwokusatu abataliiwo naye bamutegeeza yewe eggulu tutuddeko wano tulira kye tutambuza kiba ok wina akitegeerako butegeezi ne kitambula naye Kaddu Mukasa bwe yampise nga papasire njagala kumanya sente ezo bwe baaziteeka ziyinza okuba nga baazituwa nga naba kumanya wezikola ki weziri emu ku nsonga nabadde sigenze muwakanya nadde ngenda kusooka mubuuza twasasulwa nti sente zaateekwawa baazisasula ddi kubanga ziyinza okubeerayo nga tetukola ki ekyo nakyo nesifuna mukisa nesimusiŋŋaana ekyokubiri ndi muntu omutuufu ow'okuzibuuzibwa okusasulwa kubanga nina ebintu bibiri kitanga nzaala mulamu buli lunaku twogera ku ssimu twogera nibwe tuba tuyiseewo ennaku entonotono ne information yewaka ye buli lunaku bw'aba ayagala okumanya wendi amanyiiwo kubanga amanyi bato bange nze ntambula ne famire zaffe bato bange mana abasukka 3 olunaku 30 olunaku mu kika abantu abasukka 200 wabeerawo alina okumanya nti kati ono ayimiridde wano nze bammanyi we mba nyimiridde buli ddakiika bato bange n'abali e Canada bwe baba bagala kumanya kubanga nina connection tulina group WhatsApp gye babeerako muzeeyi ali wali busy mukubira ekiro ne mbuzaani abadde akwagala kuba ebiseera ebisimu eyinza okuvuga nga ndi busy ne bagamba onali wano naga gundi abadde akwagala mugaa nti tujja kwogera ekiro ndi busy so kitange yali badde bwe aba yafuna sente ezo n'ali badde era ntegeddeko kakati kitange y'omu ku baasinga okufiirwa mu Mubende district ffe ng'abaana abaali abato nze kamwe kwogera Muhammad Sulaiman Kizito Abubakari Mufu oyo twamuziikula omutwe baagutwala kuba bamusala mu maaso ga jjajjange ekanziira bwe yagwa mu bikifuba mu mikono gy'abayuusi ne bamugamba nti kyatugende tetujja kukuttira wano twagala muganda waakulabeko ng'okola ki ng'ofwa era bamutuusa mu maaso ga jjajjange Katongole ekanziira ne bamuggyako obulago ne bagenda n'omutwe ekyo kye kimu jjajjange ekyamufiira ku mutima ekitagenda kumwerabira ne bwe bali baba bamukyomulira ali kijjukira muzzukulu we okumutwalako omutwe naye nga ekimuswaza omutwe ye resistance gye twateekawo
nga tusinziira mu maka g'omusajja Sulaiman Kisolo gwenkulu Tete ya Zabu yanzaala. Ne tukola ekisoboka kyonna ne tuprotectinga kampu yali ekasejjere ekamera butika yali yakuliwa Taddewo Kanyankole nga wano bayita wakati wano okugirumba okugitokako yali mayiro nga 8 naye wakati wano mu mayiro 3 awo we bayitanga wali watandikirwa ekibira kati mu junction eyo ey'ekisweka bantu bagitegeera bajjo gitegeera njogera ekisweka kakanisa twasambirangawo omupiira wali kuba erika ekasejjere nerigenda mu kibira kamera butiko wali kuba eriyita neridde nabyoto nerijja ne mukookoowe wa kitange we banzaala. Kati mu makaago olw'okuba twali basajja bannakibuga nga tusinziira awo nze Ahmada Abubakari Lamanzani Mukasa Musisi waliwo yavange wa Muganga Kakooti yali atusinga amaanyi nga ali myaka nga 27 very strong boy. Tuteekeko omulala ani twateekawo embeera ne tugamba bano abasajja bajja kujjanga mu kyalo kyaffe nga just we are not ladies. Ne tutandika okubateega omu tugenda okumaliriza nga tumaze okusalako tewakyali akyayinza kuyingira mu kyalo. Kakati information nejja nti wannange waliwo ennyumba batabani basula bafuuse ensonga. Ennyumba yaffe nga twagitanga Riyogo. Tamu Riyogo. Reorganization. Nga bava mu Lukoola. Information yonna ebezze etuukira Wasula. Era omukulu eyakuliranga ekamera butiko Katanyankole yasoobasoba najja. Bamugana naye waliwo abaana. Abaana baawula tamanyiika ani abakulira. Naye waliwo abaana balina omulimu gwe bakola. Tuba tuli awo nga zze. N'atubuuza tatamu yaani tumubuulira ali ludda ntumulira gy'ali lwaki mubeera wano awaka tumuga tetubeera waka ye ng'alowooza tusula mu nju ffe mu nnyumba twagibeerangamu emisana nga tumaze n'okutegeera intelligence tubuulira nti amagye gazze tegazze bwe gaba nga tegazze nga tebadde information tufumba enkoko zaffe ntulya kubanga kitaffe yali enkoko ezisukka 2 n'embuzi nga tweriira awo bwe bajja babaze ne bagoba ne batwala naffe ne tulyako tuzirira mu competition bali ne bajja ne bayoolako naffe ne tukola ki enkoko ne zituuka n'okuva ewaka ne zitandika okusula mu nsiko nga tezikyasula mu biyumba byazo nazo zitya sinde giringa misinde buli lunaku sinde giringa misinde kakati Kanyankola tugatte muddamu kusula tumuga tetusulawo ekyannoma ku olwo yatutwalako emmundu zaffe 2 ze twalina ne tunyiiga naye tugamba twazifuna tujja zifuna era twatuukira okufuna emmundu ntumuwona emmundu 45 guns from our home. Kati amagye ne information bwemala okufunika kwedikwota ekiboga ne balagira amagye ag'abayuusa agaali e Katoma ne bagira amagye agaali e Lwamatta gajje gasaanyeewo base eyo bagiyita base information tugitegeera ne tuhidinga era bajja ne bayingira waka ennyumba ne bagisharinga omanyi kibayita sharing gujjawo ekintu mu Mubende district ennyumba zakubwa zagibwangamu enzigi emmozi bazibwako amabaati naye sharing kyovula nti obuyumba obusinga obungi babukolerangamu nga trading center obuyumba bonna obukadde bwe basulanga tebabumenya n'ennyumba mu kyalo bazijjangako amabaati ezimu zasigalawo but gye bayita sharing ennyumba ya Sulaiman Kizito Kaloole nkuyege tetya Kizito Sulaiman Kizito Musoke nkuyege tetya Ssabo yakubibwa n'eggirwawo ddala yali ya bloke za 99 ne bagikuba kitange era bwe yali azimba enju empya seminti yamulekawo teyazimbirako n'agamba abazzukulu baligirabirako nti awo yennyumba yakubwa mu lutalo kitange mu nnyumba mu maka ago mwena teyajjamu kintu kya bugagga ebisinga obungi byonna byakolaki entebe zaatwalibwa emmeeza zaatwalibwa buli kintu kyonna bitanda buli kimu maseffuliya buli kintu kyonna byakolaki oyo guboogerako nti yafuna ki emmotoka zaatwalibwa abaana be baafwa abamu tebasomye kakati ikulayi bagamba byabakola ki ekyo kimu oyo mutadde ekitanga nzaala nze kamwa kwogera gwoli naye nange ndowooza naalibadde nnyinza okuba nti ku keeki eno naalibadde nnako akatono
wandibaddeko n'omugaali contribution yalibaddewo kubanga nange eggaali yange yali gaali by that time genda obuuze mu 81 mu byalo omuntu yasobola okufuga eggaali eyalaale ne ku kyalo okwaffe abasajja baalivuga ziraale baali batono nnyo naye nze omwana yali akyasula mu nnyumba ewa kitange I managed to buy that bicycle yange nekola omulimu contribution kutambuza omuntu okuva mu mayiro 69 mpaka mayiro 5 zibere mayiro mekaawo sabiri n'omusobi sitegedde oba 10 n'omusobi eggaali yali yasete meka nagigula 2,000 kitange eggaali agigula mu busiro wano azze okuziika 10,000 yampa akagaali akange kenvuga ku kyalo akakola emirimu ewaka kuba eggaali y'ewaka yabeerangayo ekola emirimu buli maka mu kyalo gabanga n'eggaali ekola ki kati kitange ajja n'eggaali nga mpya nnungi nnyo naye nange nagibbanga kati musajja abagezi abakulu babanga bagezi nalinnya mu katabanga sitegedde nemasula obuki ye ng'omugezi amanyi bwe yalinga esi agenda okuddanga eriko obukokkoliko abuuza naalonga ne avuga eggaali yange musajja mukambwe nnyo nga maama tayinza nakulisistinga kuwa ansa nkyamu Muhammad yavuga eggaali yo naliwo nampita jangu wano atudde ne mukulu munne musajja yafandoza bamitanga Sabiti Muhammad ani yagamba okuvuga eggaali yange nakuwa eggaali yo tovuga eggaali yange eggaali yo baginseera nnyo nagigula 10,000 bw'olifuna ssente 2,000 oligivuga ali mu ansa akulukuuta nayingira mu nnyumba muno olaba gino emisipi gino ze zaalinga banka zaffe mu misipi ne muno muki nga mututereka ssente zaffe onaaba nazo tolina wolekansawo nayingira buyingizi mu nnyumba neneefulukuta nakomawo na 10,000 muwe 2 aja azigaana wayagala haji omuwe 2 eggaali agikulekere ate yaŋŋamba bw'olizifuna ate nze eggaali njagala ne 2 nzikola ki ozirina nzimuwadde azigaana omusajja omukulu amugamba Sulaiman bw'olifuna amugamba Sula omusajja akyuka mu kitanda takyuka ku lulimi gw'oyogedde kyobula abasajja bedda baali basajja amugambirawo nga tavudde namuga Sula no omusajja akyuka mu kitanda kyukira mukazi wo naye takyuka ku lulimi kigambo kyoyogedde omwana muwe eggaali omugebu alifuna 2,000 okyogedde mpulira 2 ziizo kwata 2 zo omusajja akola disizoni naye noona ebigambo byebamugamba bimukuba bukubi omusajja akyuka muki mu kitanda takyuka ku lulimi kitegeeza stick kukyokoze eki kukyoyogedde aje munjako eggaali mu bulumi obw'ekitiko ekyekitalo ngisigaza eyo eggaali nagipaakinganga ng'ensi yonna egitunuulira mu trading center lw'amatakatali ogireka awo n'esiibwa nawo teriyinza nagikwatako wate nayinza givuga ate anagivuga giyisaawa atewa ne bamusanga mu kilomita 3 bamukwata eringa perfume exactly yes kakati eggaali yange yeeyo gye navugirako omukulembeze neekola emirimu emirungi ne bankwata nga banfuna n'omuvuga n'ensibwa n'empona okufa eggaali yatwalibwa kulayi gyagambe yasasulwa nti ate kyali kadooga ye takimanyangako nti nze nali ntukeseku ne mu feesi y'omukulembeze 204 he called me and we talked byetwayogera nende byeyaŋŋamba nakomaawo kubanga nze okutegeera okwaye kulinawo ekyenjawulo nze namanya loosi twagikola we fought another battle n'omukulembeze yatukulembera yali alwana lutalo luki nze nenfuuka nedira omuziro gutaali gwange ogwakibuuka nembuuka ogw'endiga eyo nenvaayo era sikyakaabira nnyo nnyo ki naye nali ŋŋenze kakasa kulayije ensi togirimba abantu ababanja bayitirivu ffe ku kyalo okwaffe basomba ebintu emyezi 6 yes ozo okyogera ku mpewo emmwanyi zijja batwala emmwanyi wakyeterevinyi wakibuuka amayanja saalongo mu kiwonvu musoke itula ogenda abo nabe wakawungu balutakome okutambula ebyo naba basitoni engage nabyoto emmwanyi zagenda ne kasoli byakola ki now why are you saying that we've been paid? Who paid us and when?
okitegedde who compensation our brothers who dies okitegedde yes kitange yafiira Serere Ahmada n'omwana waali ffe tulabirira okitegedde kakati ebyo byebintu bitwogerako abamu babogera bajja ku malediyo abakulu bamala okukola research ekola ki emala kubanga bino ebintu myaka nasi mingi people they can trace nebakugamba nti oyo yali awo oyo bamuttira awo muyinza n'okutakula amagumba nga weegali mwamusasula nti aa eno ennyumba yakubwa ennaku z'omwezi bwezi timwagisasula nti bazzukulu be baabo gundi yafa mwaka gundi nga tasasuddwa oyo mwana ti noono muzzukulu gwenjogerako 96 yeeyogerera mind ekyali sounding is clicking once kitange akilikingirawo kyomubuuza teyetagisa ate no ate ansinga n'okunsinga ne date agikuwa nagenda kuz'omwezi bweziti ekyo kyaliwo kakati gwoyogerako olwaleero gwojja n'ogamba nti omwemerere emabegakaawo omusaala gwe baali bamutwalidde bagenda mu kibanja ewera owaaye wange wano ennyonyi eyeetooloolerawo nemuga nti haji bafunye golodi waali awo ewuwo tiba teriri busa nga batuuse bamugamba okubalirira ebyobugagga bye basimbakebere golodi buli muti gwa maanyi bamugamba emitwalo 28 n'ebirala bagusigula bakebere golodi n'abagamba naye nti nja babuulira bwe bagenda bakomawo n'abagamba nti omuti ogwo naguzimba 64 ndowooza mugende mumbalire ensawo ezakavaako kwenja okusinziira okumanya sente zemugenda okukola ki buli muti mugende mugobale kwagavaako ensawo mmeka kubanga muti gye yasima mu 64 gibadde teginavaawo teteekangawo mirala basalira miki ne bagenda ona nemuga bampe nankubira ekifa namunsindikira nayogerako nayo omulenzi tugenda n'okumulenzi ne mutunuulira bwali nayogera ebintu bingi taata abasinisa ewange ne bagaa kale tujja kwogera bagenda okumaliriza bwe tutakkaanya naŋŋamba kitange nti owaye baleesera ole wano nti esudde ebyuma biringa ebya nayikondo ne mbuga nti kati bagenda kusinziira ewa neiba naye lwe batandika onkola ki ontegezaako le bategeesa naga nti batandise nakkiririrawo omuzungu wali mulandi kuluuza kino ekimotoka ekisima nayikondo weekiri delegation eri awo bagisudde nitubabuuza bye twababuuza basibirawo naye bajja kudda kyemmanyi nga tufudde they'll come back ekibanja kyebagenda okusimamu nenyini kyo tebamuwadde yadde chance baga nti jangu olyeko okola ki oba katukugule kubanga ekibanja yiika ez'omukyalo eyo ziri ku millioni nga 3 nti kino ekibanja kirina yiika meka kuliko yiika 13 katukuwe yiika 10 buli yiika millioni 10 tayinza kulemerawo Sulaiman ate ajja kugenda agula yiika ezikola ki naye bazze buzi they are starting from the neighbor drilling from where Kifuba na Bujozi ye yafiirwa enju etezibwangawo ekibanja bakirumbye nakyo kikole ki kati gwe bagamba nti bonna basasulwa tabanja ennyumba tezibwangawo si mufu nti yafa aziridde balikoze ekyagulimenti ne bakituleetera nti sula sente yammwe yazirya dda naye mulamu waali ate mukomyewo n'ekibanja mukikola ki mukyetaaga kabanja kayiika 13 nako bakaagala kakati eyo eba fairness ki kujja okugamba nti abantu bakola ki Haji oyo abajjajja wange kujjajja wange ku byoyogerako ku interview zenkoze ku mwenna abalwana mu nsiko nzikoze secret nawe abataagala kulabikira ku kamera obujoozi obwo n'akamanyiiro sijja kikweka weebiri bingi nnyo ngenze Luweero that is Luweero Triangle interview nzikoze buli omu ali mu maziga kiteri yalwanako mu lutalo nga tebalina ttaka lyebatamubyeko abamu amanya sinagwe ngenda kwogera ku mpewo n'abamu mikwano gyo betuze tukyanawo ku Delta TV era ettaka baali bawambako dda liri mu mikono gyabwe abamu abadde baagala okukola bizinesi omukulu ow'eggulu ng'abasaba shares mu kampani ezo bwe bagaanye ng'ebyapa babiremera ebintu bino bigenda kukoma ddi Haji kati biyo bya jjajja wange yiri eri mubende ebintu bijja kukoma wabula ze kisaali agadde bikome mu bubi naali agadde ng'ensi ng'abooluganda
eggwanga Uganda lyaba tuve ku kino kye tuyita global world. Atudde ku ggwanga Uganda is a global country now. Yes. We are Ugandans and we are brothers. Ekintu kye twali tulina okubeerako olwaleero twezaddemu intermarriage yonna weeri tewakyali ono gundi we are brothers. Yeah, true. Abantu bakirabanga ekivve muwala wa Katikkiro yafumbirwa ani? Yafumbirwa omuvuka waawa wettololo waawa nga bakirabanga nti kisoboka nga bamupuleka lwaki yamuwadde omuki. It's a global world today. Tetukyalina gamba nti ggwanga gundi liri wase eno ggwanga luli eri wase eno. Kakati bino byonna bye twogerako lujegere buli kko eri olujegere liyita ku nnanga ku linnyo ly'ennanga. Bino byonna bye twogerako eby'obujozi obuliwo saalyagadde biggwe bubi kubanga tumaze okwezaalamu. We are brothers, you want or not. Intermarriage emaze otugatta. Tekyali musaayi munyarwanda 100 ku 100 nagwo teguliiwo kubanga n'abagenzi beezaalamu. Omukulu ow'eggulu azadde mu bakyoli. Ffe abaana be tuzadde mu bamanya mulengeeto bazadde egintu bonna bali ki. Intermarriage ekoze eki. So mugenda okwesanga bino mujoga nti nze weenegenda okubeera mu kinaabaawa mmwe mugenda okwerya mmwe mwennyini. Kakati mutuule nga mmwe abakulu abanene mumanye tetwalina tulina today n'abazzukulu baffe tugenda balekera naye are they safe when after this one to go. Kubanga ffe abalina amaanyi tugenda ffe amaanyi tugalina n'olwaleero President Museveni amanta akyagikutte kusinziira ku zaala yigwa zaazannya emyeso gye gyonna yalina ansa yaagyo buli gyakuwali. Manyi President Museveni bwebufuzi bwabizannya nkano okalengedde owali akanito oyinza kukwata katuufu ewakaguta mu bwefuzi bwakaguta buli lwazannya zaala eyo nakalabya aleeta kafu buli lwaleeta aleeta kati mukuba bisi kati ye akyalina obusobozi obwo naye bw'aba avuddewo bano abaana betutegedde wano ne bafuna ebyabwe banaabisobola okuba nabyo kubanga eriyo abaana bali innocent basomye kyekisooka bataata bwe balina babawadde ku bibalina nabo bakoze bongedde ku bikola ki ate gwe enkyo ojja kujja ogambe nti bino ebintu byali bya gavumenti ekyo si twetaaga batunule mu ekyo kino tukisolovinze tutya Mukama Katonda wattu tusobole okubeera mu nsi y'abooluganda ng'omukyoli muganda wa muganda ziri entalo ezaaliwo tuziveeko kubanga eno ye time ey'okugatta Uganda kuki ku Uganda ku bannayuganda bonna okitegedde amaka gonna galimu abantu intermarriage ono alina Muteeso ono alina Mukyoli ono alina Munyarwanda ono alina Mudaama ono alina ono ono alina oli okitegedde. Yes. Tebikyali biri byedda nti omuganda amwana akabaka afumbirwa gi no aba muyita nti omulangira Jjunju Crispin Jjunju tumuzaala Rwanda yagenze n'okuziika ani okyayawula otyawo gwe bw'ona ogamba nti ekintu ekyo kitandise okugwira ojja genda okwesanga kakazini wa Jjunju Rwanda gweokozeeko obulabe kubanga baluganda maama waali ne famire kati ennene ennyo eri awo eya Jjunju bw'agenda e Rwanda oyinza n'okitya mwana waabwe omulangira Wassajja Balaalo abamuzaala mu nkole balamu mu Balaalo mwe muli benefits mweno gavumenti bweva akatabe mwewerera olumbi mu Waganda wani Wassajja kakati let these people sit down we solve this issue kubanga yo weeri oyo agatakola ekola ki weeri kubanga bw'owulira komenti zino abaana ze batugamba nga ffe abagezaako okubaako kye twogera omwana akuliza interview nga interview bw'ogenda ongeneralizinga nti bwakusanga mu kisenyi mu koona oyinza obutamuwona komenti gyaba ateese ku ki naye nga ggwe akulanga kwogera bugogezi kigambo ate takitegedde ng'ono bw'atategeera kya Traore n'agamba naye ddala omusajja ono ayagaliza ati omwana okufa si mwagaliza kufa naye misinterpretation gwe gy'okoze mu kyenjogedde gy'ototegedde kakati oba abantu balina hanga to comments ku bino buno obuntu obutono video what about nga bamugamba nti airline eri mu lubuto lwoyo nti aliwo nti airline etudde omwo
okitegedde ange ejja kuba esusse tetwagala bintu beyond our hands. Yes, nze sikyalina kyeŋŋamba nti nsaba bugagga wabula eggwanga lino linnuma ndireseemu abaana ate ndireseemu abaana nga bwogenda okubateeka mulayini yawano mu biziro oyinza obubajjamu batabani bange bwebalayiniza wano mu miziro oyinza okugenda okwesanga bagenda bagana ono waawa bakubuuza mu kumanyagana ono ate wa muzaalawa nga mulala nnyo mweno layini wa metakolaki kakati abenjogerako abaana bagenda ogenda mu circumstances zifaana bwe zityo nze abaana bange nabagamba era nabano nkibagamba nammwe mwenna nti baana bange tiwabeerawo ekizibu ekigize emmotoka gitte alufaali gireke wogerese gikuuleko gyogikuulako otambule obanga tayinza kubuuka sitensenyi bbiri nze muzeeyi emmotoka yenyitwala nemuga tokola mistake. The way you look oli labeled olabikira mu kifaananyi ekirala n'emmotoka ekukakasa bukakasa kuba mu kifaananyi kirala. Nawona ekyokulabirako kino nga tumaliriza Sigundu ne bagamba nti okiraba nti tulina abaana batabani baffe aba principal. Yes. Their younger boys are nice looking n'abawala. N'abawala, yes. Ne principal ayinza okuba nga tabaddeewo obwana ne bukabira maama waabwe mami we want ice cream, let them go bring, no we want to buy ourselves. Bwagala kutambula ku homesick ebukoze eki ebukutte ate bwagala kugula buno bwano mu supermarket mukulu Kyagulanyi bwafulumira bwagala kwaka mwesi bwagala ku Javas ng'omukulu ye Mr. Kampala ng'abusimba mu Land Cruiser ng'eseeyeeya nga bayingira waka mwesi nga bajjayo ice cream nga bajjayo buno crispsips nga bavaayo nga balinya dashboard omukulu akola ki ng'embeera ekyukira wakati awo tebayinza kutuuka wa Kyagulanyi. Omuzadde yenna ali eyo abadde yeebuuza wa gy'ogenda okutwala omwana wo asomesebwe ayigirizibwe abangulwe ateekebweteekebwe ssaako n'okuteekerateekera ebiseera bye eby'omu maaso ebyenjigiriza ku ssomero eriri ku musingi ogw'omutindo ate era ogwa waggulu ekyokuddamu kyenkuleetedde nkwanjulira aba Rahman Nasserian Primary School. Rahman Nasserian Primary School ssomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ab'eggwanga lyattu Uganda lisangibwa Nsanje Katereke okkiririra ku police station ey'Ensangi. Essomero ejja kubeera ng'oliraba. Essomero lino lyawandiisibwa era ne likakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza wamu n'ebyemizannyo. Abasomesa be babatendeke ababanguddwa ate era bateekeddwa. Kati gye katugenda ku nsonga ya ttalehe 6 emikolo emikulu oba ebikujjuko ebikulu byabadde kyotera era President Museveni yadde omugenyi omukulu ninjagala nzanye ebigambo bya CDF Moses Kainerugaba ku lunaku olwo ebigambo byayogedde byalese bangi nga of the UPDF to maintain its Your Excellency, as we celebrate this year's Tarehe Sita, there are certain challenges that are being directed at the ability of the UPDF to maintain its combat effectiveness, professionalism and discipline that our military has been known for around the world. Last week, we were shocked to receive a judgment from the Supreme Court that in effect holds all trials conducted by military courts. The UPDF and its predecessor, the NRA, which we both honor today, provided the lasting solution to the tyranny, killings, and lawlessness that for so long had plagued Uganda. The UPDF without doubt remains the foundation upon which democracy and socio-economic transformation can be realized in our country. Your Excellency, the historical mission of the UPDF, which predates the laws being debated today, could not have been achieved without a highly disciplined force.
Your Excellency, this I will not go into details. We shall discuss this in the High Command. But Your Excellency, this development is very unfortunate and quite unacceptable. It could herald a national security crisis, threatening the effective command, control, and administration of the defense forces. We urge Your Excellency that you address this matter as soon as you can. Ebyo abyogera wali ba General Kale Kaihura, ba Mbaddi bonna ebikonge byabaddewo n'abatula ku High Command abasinga nga abamu okwo kuliko n'emirambo egituulako kwako akakiiko negundi alina okubeerako Mugisha muntu omuntu ali okwo David Tunyefunza awo waliwo ne maiti ezirina okubeerawo tumwine eyo maiti erina okubeerako Tadeo Kanyankole maiti erina okubeerako tulinako gundi Rwejema naye erina okubeerako tulinako Salim Sale erina okubeerako tulinako Matayo Kyaligonza erina okubeerako ne President Museveni ne Jim Muhwezi kundi yabaddeko Tunyefunza ku mukolo Kyaligonza yabaddeko Sirishwa Matayo Kyaligonza Sirishwa kale katutandikira awo ebigambo bya General Moses Kainerugaba bitegeeza ki? Ebigambo bya General Moses Kainerugaba byabadde birungi nnyo kwabo bebikwatako era bibiyamba byabadde bibi nnyo ku basiniya be kuba kakati abantu abadde balina okubeera awo mugira emyaka 40 mwaligenze Rozira Besigye ne mujjayo ne mumuleeta ku olukweyo master ceremony oba ali kumpi oba ali ku mpingo naye n'abeerako awo n'alaba ejjera emyaka 40 kubanga mwali tomujjaamu we lituuse ne achievement ze lituuseeko ne against bemukola ki kubeeramu ejjeri okutuuzibwawo ekimu ku bigendererwa kwali kuteekawo nti lijja kuuma constitution ne bannayuganda n'ebyabwe. Yes. Today ebintu bye tulaba bw'ogamba nti it's not acceptable kitegeeza oba omaze ejjoli kubamu ebituli. Era eyo statement yali batajogera ku ogwo mukolo yali badde agikuba nnamawulire ebweru nga bamulumye mu ofiisi ye nga bamubuuza ku nsonga yaki ye ensonga ya kooti ogyogerako ki ku mukolo awo yabatejjirawo kubanga omukolo gubaddewo nga gwa kwejjukanya professionalism eri mu NRA UPDF stroke UPDF oba UPDF stroke NRA and NRM after the 40 years achievement zemukoze eki zemutuuseeko kukuuma constitution okukuuma bannayuganda n'ebyabwe ekyo kimu munnayuganda n'ebyekyo ekiriwa abantu bagobwa ku mataka era buli agoba ku mataka tagamba nti wamala agamba nti owekitiibwa President Museveni jangu ontaase ate tewaliko baali bataasiza n'addayo abasinga obungi tebakola ki tebaddako ekyo achievement gyobadde oz'okulaga abantu eyo omala okuba kwe achievement oz'okulaga abantu wategamba nti abasajja baamini nekye tumumanyiiko twogera Obote yakola pigeon constitution gye baakola olunaku olumu tugivumirira era yali mbi naye constitution embi teyatwala ttaka ly'abantu erisinga obungi lyasigalawo. Constitution eyo embi yaleetanga eddagala mu malwaliro. Constitution eyo embi yaleetanga ebitabo mu kusoma. Constitution eyo embi yassangawo Uganda hotels. Kale ne tugijjawo yali mbi ne tutuuka ku constitution eyaffe. It's not a mere change of guards, it's a fundamental change. Iyo statement ekigambo ekyasinga okusanyusa abantu bonna mu nsi gye baali yali statement nnungi n'abazungu baagitya era baagizannye okugiddamu emirundi ebiri. Who is this? nga tebannamutegeera abamu baabuuzanga nti mulenzi omuto alwanya emyaka 5 n'akwata ki ne babayita
badde babayitanga The new breed of Africa. mwaliyo no Afriki Mariam mwe mwali Kagame mwe mwali Museveni mwe muli Bagalanga. Yes, are best breed of Africa. Best breed of Africa noteekawo constitution noga nti constitution yeno tezinga bwenjeetaaga nojja mukolozi wateeka mu 98 constitution yeno naali agadde okuva mu bukulembeze ng'efeso profession nakyo abantu ne bakyetaaga kakati bw'ogamba bwotyo amagye nga gakola sobola okukola statement ate sifa ku magye president yasoose okukola statement ono omwana yabadde addabuzi mu statement ya kitaawe president yakola ku statement yeeyo gyaweguli. Yes, kakati ono yabadde agikatiza bukkatiriza niye ono yali badde agikolera mu interview ndala so si ku mukolo kubanga eyo interview gy'oyogerako is not acceptable. Emikono giri esatu, omukono ogusooka omunene nnyo kale oli executive naye waliwo ate omukono buli mukono gulina amaanyi gaagwo. Gwe executive okutuukiza obwa executive bwo parliament esooka kukutongoza nekolera amateeka muotambuliza ki eggwanga. Gwe judiciary okufuuka ow'omugaso amateeka parliament geekoze ogateeke mu nkola. Naawe parliament okutuukiriza ekiri judiciary kibi yagiwa kubigoberera. Naawe judiciary okubeera olunankani nti obuyinza bwe baakuwa obukozese bulungi. Salira mazima bwe buyinza bwo. Gavumenti tuula bano mbawe ssente kubanga ne ssente zennyini ate si mwe muzeewa zituula muki mu parliament ne ziyisibwa. Mwe parliament muli supposed okucekinga check and balance. Amateeka agakolebwa mugagoberera. Okitegedde kakati zino institution zonna eziriwo tezirina makulu. Kino kyayongedde okukakasa kye nakugamba. We don't have a parliament, we don't have a judiciary. Judiciary yebale kukola ka kisementi kiyakozeeyo akatono ennyo mu 100 yebale buli muntu kyonna ekirungi kyaba akoze mu time yakyo mukimwebalize. Bejeemu omugwa okusinziira ku information zibadde bafuna ku bannaabwe ebweru. Abo bwindolo badde bafuna amasimu okuva mu bannaabwe bawolenge Kenya, bafuna amasimu okuva Tanzania, bafuna amasimu okuva ku baana baabwe Bulaaya, bafuna amasimu okuva ku judiciary zinnaabwe ne balooya ab'amaanyi ne bali kikyala. Ababasomesa webale nnyo ababasomesa nabo bebasomesezza. Kuba nawe oyinza okuba nga nsomesa noŋŋamba ne waŋŋamba kino naye lwaki okola kino. Bafuna briefing ne batuula 1 to 1 namugamba naye mukulu ekintu kino twakyogera kino takula kiwaŋŋamba nakisoma bubi ne batakula. Namuga olaba wano si mmeeso olowooza kakati baasoma linze mu eyo ensonga ate baddemu batuule bameba pa parliament bano abagenze mu kabondo. Be very careful kubanga lino etteeka likomawo. Ab'NRM etteeka lino liraba bano abali luzira bajja kuteebwa oba tebateereddwa naye bali bwereere bali free naye bagenda kulizza. Era 2026 ligenda kusiba abantu kyekiri tonna kivaako. Bannabyabufuzi kati bannabyabufuzi ganziremu kino kibabuulire. Mbasaba mwenna bameba ba parliament aba opposition n'abate ba opposition mulabemu engeri gye mugenda okuyitamu abasajja mutuule naye abawe budget ey'ekkomera mugule bulangiti kimu muguleyo amasuuka kyakubiri muyiye engeri gye muteekamu obuleediyo obumanyisa abantu abali muki kyakusatu mu budget muteekemu ne ku muceere. Leka kawunga kukana ebijanjaalo naye kakawo mukakole ki muwe budget yekola ki eyo temugitunulamu ajongeremu ki kubanga 2026 bano bonna bagenda luzira. So omukulu tetannaba kuweera atayinza kuggwawo kubanga ekikanga baana yonna erina kuba court martial tewali kirala. So Supreme Court yamulekeddemu akagundi okukyusa mu tteeka. Yali badde emusibira ddala omugwa. Yali badde musibira ddala ki kati olaba atonejje n'alwana kola ki mangu 2026 kikole ki ekyo yali badde ekimuggyako mulundi ogwo naye ate era nammwe mulwane mukirijekitingi kubanga mwenna abagenda okuyisa kino. Allah balwakasiisi basibanga abantu etteeka lye lyamuyoola. Luweza Kirunda yalikola okusiba nga tewali trial lyamuyoola buyoozi
yali Minister of Internal Affairs wa Information Luza Kirunda. So etteeka bw'olikola terina maaso. Muwanga omusajja baamitanga Otema yaleeta budget. Bwaleeta budget n'abaga bannange tuba tusaba kasente tusobole okukola ki ogula ku bintu kubanga tulaba ekigenda mu maaso si ki. Muwanga yamugamba eno giyise seratoni tuzira si seratoni ebiriyo bimala. Emyaka ena ejaddako Muwanga yali Luzira. Ali Luzira baleta piro kesi bapimamu n'okupima Temugire baleta Temugire musajja mukadde eno Mugongo gya kukola bati Otema ebagani mubizzeeyo eno si seratoni. Kakati ekyo ekintu kyembagamba kyakusaaga abo bakiwulira. Tewali yali amanyi nti Muganda kapiteni mukulu aligenda wa? Tewali amanyi nti Jim Muhwezi omu ku bahistoriko b'eggwanga lino si mukulwana nnyo si mukola ekinnyo naye ali mu kinyusi brotherhood mu system. Yali yagenda e Luzira. Vice President mu Kenya baataasa mutaasi pingo zaali zimuluma baga bamutwala ne muroka ye gento naye yagenda e Luzira. Vice President Mama Mbabazi Super Minister President olunaku lumu yagamba nti nze omuntu gwensinga okwagala ya Mama Mbabazi buli omukubira essimu abasoma abategereza ggwanga ne bamukubira ku saa 7 ogw'ekiro Mbabazi essimu agikwata amaliza naye Kaweesa amuyodde General Kale Kaihura. Abo nabalala abo Kalimpita waabo tebalina makulu abo otoyo wanjawulo. Oyo ne maiti esigala efuga ne tumwine ku maiti atuula ku high command tukyalina ko General Eri tumwine atuula Taddeo Kanyangola atuula okitegedde historical semateeka betugamba nabanya abo bali mukaaga balamu abamu bafu abamu balamu batuula. Omujjanjabi yatujjanjabira omwagalwa waffe mu nsiko ali Luzira emyaka 40 mu ekyo oyogera ki. So emyaka 40 ffe twongera kulaba nti buli omwaka oguyitawo twongera kwonoona ku biri bitu tusaabulula ku limu gwe twasiikisa mu 96 tetukyusanga ku muzigo twongera mu mazzi ku limu gwe twajja twongeramu ki. So we tutuuse ka tuyinza okugenda okukwata mu sefuliya nga tetumanyi kirimu mazzi ntula nyama tetukyamanyi kirimu ki. kitolabawo kirungi kya UPDF tekyaliwo olwaleero bweba esobola okukola statement efaanana bwetyo. Eyo statement nungi nnyo gikola nga bakusanze busanzi mu ofiisi yo. Ate ebintu bingi nnyo byosobola okwogera nga birina akazigo nti tetujja ggala tujja kukkiriziganya nammwe ku mateeka ge mukoze naye abantu bano bemugamba abantu bangi abalina ebikolwa ebibi twali bali tusaba tukole kino naye ka tukutambule n'ekyo. Omuntu omugezi ekyo yali badde yabatanadda n'atandika kulobinga singa twakiva nakodda mawulire tekikola ki tekiriimu kooti yebatadde nti mwena out kati nga tutandika kulobinga bannange nti waliwo abantu ab'empisa embi tuba tusaba mutukkirize mu mateeka naffe kooti eno ebeeko beekola ki kati singa kitambula nga terina akimanyi nti kitambula n'okutambula kakati kigenda nakuyita nga tukimanyi n'ekigendo lwaki mukiyisizza kubanga tukifollowinga attention weeri lwaki onaza kooti masa again luli yalize tetukola ki nga n'omuntu w'okulya essente ogiyisa ayanguwa kubanga eno mu public tekola ki. Lakolaba emboko bugenda okuddamu okunyokanga ku kyemwanyi omukulu yajjayo n'ag'omu buto yaluma n'ogwengulu ng'emmwanyi at least etteeka byonna byonna ekitongole tukijjeewo we tugenda okuddaawo script ogiraba gyeraga kijja kuvaawo Kaguta talina kyaliza kwagala kukola mu ggwanga nekitabeerawo ekyo tekiriiyo. Wambuza ekibuuzo wangamba otya nti anakkiriza wangamba nti anakkiriza nga tanabakola statement nenkugamba omukulembeze omutuufu tagenda kukkiriza tteeka yalikkiriza. Omukulembeze omufirika omutuufu tayinza kukkiriza kya kooti kyekoze yagaana ennamula ya Supreme Court n'agamba ekyo wakimbuuza nga tanaba nakola statement wekyo yaddako naku nga 2 yaga it's not acceptable. So n'omutabani avuddeyo kakati nze ekyo sikyewuunya eyo ansa gyemusuubira ansa eyali neewuunyisizza kugamba nti abali Luzira mwena mubate kooti yabatadde eyo nja kugyewuunya nnyo era neebaka eŋŋambe nti sajja ono abadde kireero eyo nja gyewuunya. Ogenda kwewuunya ekyokutaaba si ng'abatadde ekyo nja kyewuunya nempanga nja kugimuwa
mopusensi tajja gitwala ninja muga nti Kaguta nkuwadde enkoko mbanje muwadde mutima ekyo wanaakikola ninga tekisoboka omala kanga abaana yina okunyweza kubanga ensi twamala tugifuula militarization abaana bonna bali militarized ekirina obbakuuma kiki kubanga abaana watunulira abaana bakwatibwa kalangala njagala otya ekintu kiri kimu wamala abaana bakwatibwa 2 okulonda abasinga batandika kwatibwa 2019 abaliyo 22 emyaka emeka kati si myaka ena pardon yajja abaana abamu baagala tetujja kufuluma abasi militarization yes bw'oba nsibye emyaka ena nojja nongamba kkiriza kino nkutaate ole batanaga nno esizanga musango nteeka eruzira kansigaleyo oyo manje ategeeza mu mutima kakati abo bonna bonna ekirina bakwata yekkanga baana yes ate omusango olina kubeerako gw'amagye kubanga gwe gulina okukwata ekyeyoleka lwatu naliko lumu ku kotagadi awo nalikaawo ku general race owatuulaawo naye nagundi gye yakola ku sho naye nenkimugamba yagamba nti era twali twogera ku talehe 6 nagamba nti to professionalize nze abantu basobola yingira amagye na bikimu kyonna kwegamba ng'alaga ebintu biri bulungi ne musomoza ne mugana naye ompise kuva kotagadi eri ennyindo n'amannya ndaba mwenna gundi yonna eryemu kuva eri wansi yonna abanjaza okutuuka wano mu lujja lwo abankebera bakola ki bonna ndowooza ye defeat gye nalaba ku general race nga ali defeated on air nga talina kyakuddamu tosobola example eri awo hajja olwaleero muhozi byayogera tate byayogera amagye tukimanyi bwe ntandika okumenyera CIC wa Commander in Chief Yoweri Kaguta Museveni CDF Muhoozi Kainerugaba agogerera ye Kurayije we tugenda mu division ya Gundisoka era ka tutambuliraawo bw'olaba abalina ranks eza waggulu abasinga obuyitirivu bonna bava mu west eyo mwabirowoozaako Haji ate era emu ku point esooka obungi Bukoleze gye yagamba tribalism in army ekyo kyali kikulu nnyo statement eyo bw'oliddayo ogenda okanoonya akatambi ako mukyali mu nsiko yasooka nakoogerako nga tanaba nakola ki kugenda mu nsiko yakoogera avudde mu nsiko tribalism in army ate nga kyali kituufu kubanga nekyatabula amagye agasooka Obote yali yagala kukwataani Amini ng'era atambula mu tribalism Amini bwe yajja ate naye najja akwata abantu n'agoberera kiri kubanga bali bamuluma mu tribalism naye natta abakyolina abalango mu tribalism kakati olwo najja nga yazze gatta ki Ronald Bata twabalaba mu nsiko Peter Kirimu nga basajja baluulu bonna ne bajja n'olabira ddala nga ekintu kikola ki naye abaali balaba baali bakiraba kubanga ekyo ekintu kyali kyagala okutabulamu n'abantu Kigongo ye yakiyimiriramu Haji Moses Kigongo nga waliwo abantu bagana naye lwaki ono kuba Kuteesa ajja luvannyuma Kuteesa bw'ajja oluvannyuma n'atekenga position yali ennene ne baga lwaki ono yakajja ali bw'ati Kigongo yayingira mu nsonga eyo kati abaali abagezi baatandika okulaba ekintu ekyo mu tribalism nawo neekola ki ate nga mu Africa era to survive tribalism tayinza kubulawo President Museveni yatayinza kutakola tribalism kubina ebiri kusinga takyaliwo so tribalism erina okubeera mu Africa era atagikola gwoba weewuunya kwaba owulira Yoweri Kaguta Museveni ye president ye commander in chief Muhoozi Kainerugaba chief of defense forces lieutenant general ate nabo ne babeerayo ate nabeera mbateekako intelligence yadde bange lieutenant general Kayanja Muhanga ye commander land forces noleeta omukulu major general David Mugisha ye commander special force command noleeta major general Jack Agonza Bakasumba ye chief joint staff kakati gobadde oyagala ateekebwa amala ku bino ebiriwo biba bikusanyusa oyinza omuyolera awo kakati to be safe alina kuleetaawo nze n'amala alonda gozirevu n'alonda Wamala neewuunya nenga neekanga kyova olaba naye Wamala nga bakuwadde ekifo ekyo tosobola kukikola 100 buli kyogenda okukola step olina okuwebuuza kuba ogenda okulanga tojjaawo bakuwadde naye wali wooli tojjaawo lwaki bampadde
chief of staff mu 1978 balonda ettiimu y'eggwanga egenda okusamba omupiira mu 1978 Akure Ghana. Basuula balonda Issa Abirye okuzanya ekifo kya namba 11. N'abuuza lwaki bampadde omupiira, ekifo kino nga si kyange kiriko nnyini kyo. Ne ansa n'agamba nina gifunako nannyini kifo. Akagaali n'akalunya yasibira Nsambya Barracks. N'asinga nawo Obua, Dennis Obua, taata w'Obua. N'amugamba waayi nti bannonzi kituufu oba si kituufu? N'amugamba agenda training esigenda kusamba. Olaba oli bamulondeza ekifo kyakusamba mupiira naye agamba nga sinze njawaawo waliwo nnyiniwo. Era ekimu ku kintu kyenasinga okukyayira Bidandi Sali bwe mbanga nakimanya mu bukyamu obutalya kikopo kya 78 mu kukoozi yaleeta politics mu mupiira n'alemesa Dennis Obua 11 n'alemesa Ashe Mukasa mu namba 3 n'atwala Moses Musenze. Baali balungi bano beyaleke baali bananyini kikopo. So ekifo ekyo bwekituulamu today naawe otuuka n'olaba nga tokola ki. Kyova olaba abantu bonna kati buli bawadde ekifo ekinene mu ebyo ebifo amaliriza ali so discipline. Why? Akimanyi wano wendidde mugenyi yono omugenzi oluka. Omugenzi oluka ne gyabadde asula ekatende yali yagaana obugombe nga ne bwobozeeyo gwe ojjayo nga amukyalirayo era aga nti obugombe bukolawa bukomawa bukoma eri ku chorus wano ewange tokyama naki kubanga ekifo akibaddemu nga tali sure. Sikolera wano ensobi sekendere ebyo ebifo bibeerako sergeant abaali ku ggwe 24/7 state house kuteekako omuntu kubanga siguweerondera agenda okukuuma. They deployed from UPDF your escorts. Kati aba escorts abajja eri yajja nga azze kumanya ani akyalawo buli lunaku, ani ajja wano buli lunaku, oyo wamala gye emirundi emeka wakaawo. Eyo na information nayo nekola ki. Kakati mumaliriza oli mwegendereza nnyo. Kyova olaba nti buli abadde mu kifo ekirina ababasinza obungi nga si basiru bamazeeko bulungi. Ebigambo bya Moses Kainerugaba mu byafaayo oli musajja wa byafaayo so tuwe ebyafaayo waliwo yali akikozeeko. Ate baluumu bagenda batya. Luumu yali wa Rwanda Burundi Boga Zaire nga yatwala ensi ezo zonna. Okitegedde Archbishop nga muzito n'okusinga President Amin. Bamusaddaaka bamukola ki. Kati Africa ebikolebwa byebyo Amin byeyakola ng'Omufirika nga mujasi byebyo byali bituufu. Bw'ataali bikoze kyekikwewuunyisa nti Amin kino teyakikola ki. Amin kitaawe King Faisal wa Saudi Arabia yamuwandikira ebbaluwa kuba yatta abantu mu kisiibo n'amuga totta abantu mu kisiibo. Lindako ekisiibo kikole ki. Yagaana naye ng'omuntu gwe yali asinga okuwulira ku nsi yali King Faisal era yamuyitanga taata ne bwe yafa yagamba Sala tugende tuzike taata afudde. Okitegeera yamutta. Kakati bino byonna ebintu byonna kasoma lukwata emmundu mu Africa ne Katonda aba takyali wagguluwo. Ne Katonda aba takyali wagguluwo gwobeera waggulu waki kasita okwata emmundu. Yes, kino ekiriwo olwaleero Besigye webale kuyeekera ggwanga oyinza okuba nga oliyeekedde naye mu nnyumba eno ogiraba Kaguta yali badde ayita Sale kubanga oyo muganda we trust n'ayita Muhwezi kubanga ye gundi Muhwezi historical n'ayita amekomanda olwayo n'amuyita n'ayita Byanyima n'abantu abakulu ne batuula ewaka ng'abantu mu kusooka nga Besigye tannagenda nawa amugamba Besigye nti nina information eno n'eno muzannyo obutambi. Besigye agambye nti akatambi kazanyibwa. Go and find it out. I'm not the one. I see this on baleeta bino babiteekawa. Ekyo kyekyobuntu. Niyo omuntu bw'ofuna amaanyi. Owuko yalinga Besigye bw'omulaba olwaleero e Kenya
bamukolako malisi eriwo olwaleero nga bwolaba Besigye ne bamugamba biwoti nagandi na intelligence esembayo owuka alina olukiiko ewuwe wake not Baringo ekisuumu agenda kutuuza olukiiko lugenda okujjako mwina amugamba sikikkiriza owuko is my friend ate okwo gwe mmanyi tasobola genda mu rebellion namugamba gwe muzeeyi tomanyi nakiriwo nsi yakyuka dda abantu bali ku birala abaana abato bamukola ki olukiiko lwe yali agenza okutuula lwaliyo nga lwakika mwina amugamba nti kale genda olabe bwe baba ddala nga balina bakwata ojje nabo ne bagenda bakwata owuko bamukwata alizistinga biwoti ne banne n'abaliwo olwaleero bamukuba okugulwa essasi ndi omu ku bannayuganda si bannayuganda omu ku abaali mu Kenya yasobola okufuna okufa kwa owuko naye nawe omusajja bamuta Kiproni yalinga akulira coast intelligence kubafe bwetwabeeranga Kenya eyo Kenya yalinga so rough bakwatakwata nnyo bannayuganda kati fe twamanyanga key position kati Kiproni yali mukwano gwange nnyo nga musajja muwanvu anyumirwa engoye nga mutwalira nnyo engoye kuba twatundanga ngoye wano kuli engoye zisharifu engatte ennungi nenzimutwala ng'abasiba era nga bamwagala kati nze all the time bwe mba sirina kyenkoze Kiproni Kizito weko wapi kuja tukwende kunywa chai kuja tukwende kati nga ntula naye mu broka 24/7 Kizito kuja haraka kuna msako usiku ekiro waliyo ki omusako nga ntwala nga nsule ewuwe yatolanga munampa omwana mu barracks yali gye yali asula naye nga alina omwana wampa omusirikale be mu barracks naye ennyumba nnungi nnyo Kiproni ndi naye mu mmotoka saa 7 ogw'ekiro simu ejja owuko atiddwa biwoti amusse bwamutwala nga bamukubye okugulu amuteeka mu ddiri ewa Moyi amutumye owuko ono amuleeta amukubye okuki Moyi agamba biwoti I don't want a problem nze sinda kutuma ku owuko nga mukubi kati ebyo bibyo genda gwonomanya n'ensi twala owuko wo bwe yamufulumya olw'amaanyi ga state ge yalina okuba nti yali nearby n'obukulembeze yakuba owuko kyasi n'amuteeka mu kutiya ne bamukumako omutwe ku kanso ku makya ow'ente zino abalunda ente be balaba omulambo gw'owuko alunda ente ali mu kutiya naye nga nze ku ssaawa 7 ogw'ekiro nali maze okufuna information nti owuko akoze eki biwoti teyanyunya namu nti yekengedde namu noono gwe bagamba naye ng'olaba ayende gwe nali naye ku bigambo nga bali mu conversation zaabwe kaga asumbuwa nnyo naye muzeeyi oyo awummule naye imagine omuntu gwe boogerako gwe basuubira okuba omukulembeze w'eggwanga ne bwe yagenda mu UN gwe bawakazina ne bataka wammoyi yagamba ayende atasumbuwa muzeeyi sana huyu obwo buyinza bwa Afrika abatabumanyi nze beneewuunya nze Omufirika okukola ekintu ekituufu nkyewuunya bwewuunya mu bulambulukufu n'abaana bano mbagamba nga tuba tukola emirimu akola ekintu nemugaa nti nkwewuunyiza kwata ye olukumi genda onywa amazzi ntulwaki muzeeyi ate nemugaa nkyewuunyiza okukola ekyo ekintu si kyobadde olina okukola kusizanga bwe nkola ki nakikola mu mazima n'obwerufu nagamba abaana bano ne bakwano gwa naye kankikugambe abaana baffe ababodaboda abo balaba gezaako nnyo okulaba nti buli kiseera musuubiremu kibi bw'aba takikoze mwebaze naye wakola ekibi tonyiiga nnyo kyaba alina okukola ki kyekyo kubanga owa bodaboda ne bwaba muzungu omuze gutambulira ddala omuti alina kukola ki katumbulemu tujje owa bodaboda yes bwakuba ebitala nayitamu kwewuunya bwakutomera totya kubanga nze olunaku lumu nataasa omukyala nali awo ekira bonna baana baboda bonna baana bange biki kakati omukyala ow'emmotoka ajja omuvubuka avuga emitayimbwa aweta bwatyo mulundi ki kati akwata mu bampa y'omuwala motoka kapya kalungi nnyo bampa yagenda nayo n'agwa ekigwo bwe yagwa ekigwo bodaboda nekuŋŋaana waye otomedde omuntu otomedde biki nasiba mangu nnyo nasaasiba nali mu Kasipuni hotel awo ndaba ebigenda mu maaso nali ntodde bweru
emmere nagirekawo nensituka nembaga mmwe kuba bampuliriramu mujje wano buyaayi ono awese mu bukyamu koti yali etudde mwenza mutokola ki omukazi akanga nengamba omuwala mpe simu olina boyfriend ali wati alika mpe simu kati omuwala agenda okumukubira ku simu ye nga tekuli airtime nemukubira ate gwe nkubira naye ali mu arrogance nemuga gundi era muga don't be stupid mukazi obagenda kumwokya wano koze mukazi obagenda kumwokya atomedde omuntu wa boda afudde ate oli wano nkugamba oyogera bya busiru luddawa nemuga yangu wakuwano kira wasanga crowd tojja na motoka namuga tojja naki jangu na boda ajja musajja watu ali mu sooti nga bwe yali noze yali kachayi atuuka nenkola ekisoboka netuyuzaako bampa yali esigaddeko ekitundu nenjipakira nemugasa endabirwamu emabega nenjipakira emabega nengamba mulezi vugemuloka ogende nenzija omuwala omulezi yajja noonya ku woteeri aba woteeri nga tebalina namba yange nalekawo enamba ye era nemukubira nayagala okumpa emitwalo 10 nemuga no naye kyenakoze gezaako okulaba nti okikolela omuki ate nemuga buli simu ejja ku simu yo leka kuzzamu arrogance okitegedde omuntu gwomutomanyi simu gyotomanyi yo accent ibambi nnyo nali sikubira nga nina kyenjagala onyambe and I didn't know you naye nali nyamba gwe na mukazi wo koti za bode betulirawo mulamuzi baloya ne bajja ne bagukusalira oli aveeri nange ekyayamba omukyalo oyo we nali mu area nali taata abamu ndi jjajja abala ndi taata abo abaana so bonna nga bawulira kyenkola ki kyembagamba yali awedde kakati yewa bodaboda so yakumenyera emmotoka yajonoona tokola mistake era bwagala ti sore genda eryanda lyati sikale genda ekyo kyomusuubiramu era bwakutomeranga naavaayo nafukamira nti taata weewuunya kisobose kitya mwana gwe okukola ekyo ekintu kitegedde kati ensi ebyo byebinku byesomesezza society gyetulina olwaleero ekyo gyegimu omugaso oguvuli myaka 40 abaana abafaanana bwe batyo bebo batukola ki abakulembeze ba Africa webakola ebintu ebituufu weewuunya ng'oyo omwana byakola olwaleero its wonders owa Burkina Faso buli kyowula nga akikoze kibeerawo just weewuunye so mu Africa ffe tetwewuunya bive bikolebwa weewuunye ffe twewuunya birungi bikolebwa ate Mukama Katonda abaana ngaabo beetaaga abayambe ennyo kubanga naye ayinza okugenda emyaka 10 n'akyuka oyo Traore ena nagamba mukwano gwange ekyangu nnyo nga bwe wangambanga ku mpuuga nga sikikkiriza noono Traore ayinza okukola ki nagamba ngaomukulu Shaka Sali nti nga Lazarus Kyakwera gwogirire nnyo kiki ate nga yajja w'amaanyi yajjanga ebirowoozo birala nnyo ekyo kikyali ekituufu omusajja mwanjalo ekyo kyekyali ekituufu bw'oba owulira gundi za Kyakwera ezasooka siri sure ndi Magufuli abakubeera wano kuba abantu bagamba mbw ate bali bagapulaninga kukyusa term limit nabiwulirako byali bitandise mu luvuuvuumo kakati weewuunye yali ayinza okukola ekintu mwena ne mugwa ku ttaka naye ngaebintu byakoze byonna biki so ebyo byebizibu bye tulina mu Africa. Uganda ey'enkya